Yes, mukasa kantolekedde ekyatulese olwaleero nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga bigasa mu Tamuzi Media Uganda okubanga bakutusa kano butongole nga bagamba Tamale Godfrey nanyini cinema semba tabizigine kaketo Godfrey ne baje bakadirecting iranga wandika olugero lwako wabula yeke nyini mwenye kabaka Tamale Godfrey najja akatematema iranga yakwata olugero lonna afanvire tomutta ennategese dobutwabu mukaka we sewe yali yeweredde kaboyo kimugambo iranga sibo agamba agenda kumuwa omutamu obutwa mutte bwenna mugamba tugenda kutujja kumutta ajja kukibubuuka mukazi yali atamye kati labayo sigenda kukimugamba ate nange kiba kinkoledde olwo kubanga bw'oba omugye olaba gwayambadde atoza gwayambadde tiyegwanyiza mukakaboyo kano yakaisa amaka ga kaboyo olanga tuli katundu ka 20 era ngolinange video isimaka Uganda yanze nkatudde mu bulambalamba bwembeera oli musiru sembere eri gojini pale eryo olubina nekukutiriza kakati nno nange ngenda kuva mu mbeera muzivemu nange nzivemu tutwerage atezenkana n'ebisikiriza kale kolaba oti kale ngende muleete yeetonde kuba kyansindise biri ebirala byonna nandazi kangende muyite asobole okwetonda manyi tonde biri ngenze neva ku mulamwa nga tukoze akakalu sente zazikusasula ddi okitegedde ekyo gwayambadde naye afuise ekizibu bamusindise kukola birala kyokali naye sente ezo wazijja zange kolawa obuzo uzikolawa anti obuzo okoleki nve wano nga tukoze n'akakalu ngende muleete sinnamwetaaga nedda kamuleete mwogere ng'abantu muli bafumbu ate nze nyiiza okubaawukanya ngende muleete tomuleeta kiriza siyinza butamuleeta sigenda kuva wano sijja kuva wano mpaka nga maze omuleeta naye mukole n'akakalu nze njagala mukola akakalu akuddize sente zo kyokka yazze kumwegayirirako imagine omusajja okala omuntu omukulu otwala otya sente z'ekikazi kyokka ffe tubadde tumanyi ayina kumuwolereza naye yabala mipiira gye mirala nnyo wulira ekalikati gwe wategedde otya mbu yanzibye sente kakati sebo njagala ombulire gwe wategedde otya anti njagala nkunnyonnyole mumukutte amatayi ne mubuuza era muzzemu ne mulwana aze emisinde nangamba engeri gye mukuttemu amatayi ne mubuuza nti mulwanye nangamba sezaako ku sente z'omukazi ze zinkwasizza amatayi bwesimala nakosezaako ku sente ze zikozesezza yaŋŋambyako nti agenda zikozesa asi kyekiri kyegambye nti alimu engalo oyo omusajja w'omumanyi zubbi yennyini oli ataseka mpa nno ne kukakke kati sooka ompeeko kakedo mbyeko naye simaye otamidde bw'oba tompadde tewali buzibu kale n'otampa naye tisikiina mu buzibu siinadde obuzibu kuba naye akakedo bikyali bingi kwata ate kakedo ke kanaatuwawula gwayambadde kangende muleete nyongera va wano gwayambadde afuuse ekizibu n'omulengeraengera ina mutuufu ajja azunga amuleete wano ne bannaawe oyo omusajja naye musa tenakambe kano tufu yeetaaga kusogga kisu kyetaaga kumuwa butwa adde atya ku sente zange n'azibba esente zange zenkula n'amaanyi gange bakazi sente zibaluma kamuleete kamulinde naye nga tezafulumye wala era just yaguzeemu bintu byawaka kyatugende nvaako baabano gitawo naawe tugende bamuleeta omwami w'omumaka muno kwata mpola naawe kyera kyenkana noyagala kuddamu ebyo byalulisebwe esaati yange mwagiyuza mama mansonyiwa alanze nnyoko nze nkuzaala nze nnyoko si yegwanzala naye wali ofukamira fukamira lulinga wafukamira fukamira wansi omwegayirira onfukidde ekizibu oba ngende sinze nkuleese wano peaceful house fukamira naye nande simanyi nti obazizo fukamira talina musango fukamira fukamira omukazi mufukamirire naawe mukazi wamufakamirira mama kati sirika gwe kukolaki ova wasebo yova kolaki bale nyina byengenza okukola okusinkana gundi naye sente zange
zo zabadde zanguddeko naye ngenda zikomyawo mu bwamu. Di ogenda kuzimuwa di sente ze. Wulira kyaliwe. Oze. Mu byabaagala tosaayo kikyo. Mama sente ngenda Masente ngenda kuzikuwa munaye nadde enkosezako nezira ntezigwa. akuba nabadde mmanyi nti era munaye tuli baawamu. Ngeri gye nazikosezaamu nadde just ntoddeko nga tuli baawamu. Gyoteeka ezizo nga nze. Kakati sebo gwe gyoteeka ekizo nzikwatako. Tubeeramu babiri. Anti mu nyumba tubaamu babiri mbamanyi ekyange kyekikyo. Naye walemeramu omuzigo ogw'emakula kuva mu buto. Sigamba nti neetaagala kino. Kale era okiŋŋamba naye lwakuba ngenda zikomya. Naye ngenda kuzikuwa sente. Mpaamu kale ennaku nga ziizo. Wazisabya n'ozijja. Sebo wazisabyani? Nazisabye Siina unazisabye naye natoddeko butozi. Okugula. tuli baawamu kubanga era newe. Bwe kiba etoyogera. Naye engalo lwaki togwamu omuze gw'obubbi kaboyo? Ekinyigizi zino namba. Engalo Nsonyiwa. nekyabutuufu yatunula nemusobera. Bange. Omanyi omwami w'okwetonda. Kati muleke kanjogeremukko nange ndekaamu njogeremu nga nze. Nzakuzaala. ate toyogera bintu naawe bwebi. Nzakuzaala. Kitiibwa. Toddamu kunneeyisa maama nze nkuzaala. Anti kati byemalire. Akali kale. Tama abadde Kale abadde alina kyaneegayirirako munaayi. Mu ssente zange kyokka. Nze njagala kimu ssente zange kyekyokka kye neetaaga. Enkitegedde. Kale Yabo tubadde tusaba otusonyiwe. tusonyiwe maama. Kale musonyiwe. Munsonyiire. Tukole akakalu. Iye tewali buzi. Sente zazikuweddi twogerere wano tuliwo basatu. Ozimuwaddi sente ze. Nenga ngenda zikomyawo kasita n'engatto ze nagula era nazigula. Wamugulirako n'engatto. Amaama bw'aba yagula engatto musonyiwe bana. N'olugoye. Musonyiwe ku ssente yange. Agenda zifuna Ngenda azizi. zifuna nzikomyewo. Kitwale nti kati gwe weegulidde. Kaseera sebo kaali kakwetonda. Neyeegulirako naye. Ekisingira ddala okumuluma omukyala ye kaboyo okugula ebintu sebo naye neyeegulirako engoye. Enejja ng'azungana na mukene. Kaziba n'omutuma ekinyanja n'azunga. Musiru waleeta mukene. Sikubuma. Wamaga bw'oba oyagala byennyanja nze nja kugula ebyennyanja. Nange nsobola obbigula. Tabyakulema ato. Wamanzi. Gwe teweyaliikirira. Nze ekyennyanja asobola okukigula. Simattuse. Mubeere bulungi. Kaboyo amubeere bulungi maama. Siri nnyoko. Kankwereke. Atomperekera baaba. Bwe Kaboyo alaga. Kabo olaga omanyi oba wazizza omusango bakola obanga akawaka akasirabo. Nsonyiwa maama w'abaana. Kibono kyawedde okuva edwatuka sente zange n'ozitwala. Kati siga akuddamu kuwa kitiibwa okuva wabbye sente zange. Nezikuweddeko. Nazikuweddeko ba. Oyagala nzikwe mu bbanga ki? Nsonyiwa busonyi. Kale nsonyiwa ku ekyo. Nsonyiwa. Naye esimpisa nnungi Kaboyo. Bwe kinaabanga bwe kityo. Nange buli lwonaaterekanga ssente zo nga nzijjawo nga siggambye. N'ekigambo n'ekyo. Nkwegayidde nsonyiwa busonyi. Naye ngenda zikomyawo. Naye Mama Charles. Mazima. Sente ezo wazijjeyo. Sooka ombulire sente ezo ze wazijje. Sente? Tutte kituufu nazijjeyo. Nazitutte naye gwe wazijjeewa. Sente za mukwano gwange. Gwe tokimanyi nti za mukwano gwange. Sente zimaya. Nga wano ate wangambye sente zizo. Wamaka gano. Osimaya sente zo. Maka muno. Okusulamu emitwalo 15,000. 15,000 okusula mu nnyumba luba lutalo ennyingi tuba tutabadde nnyo. Emitwalo 10. Wazijjeewa. Wuliriza nze nkunnyonnyola. Mukwano gwange. Mukwano gwange yazimpa. Bwe musisinkana. Nga buli mwesisinkana bweti. Ejo. Ampaayo emitwalo 5. Emirundi. Kati yakusinkana emirundi emeka? 2. Mama Charles ate oyagala kunkulako waya tonfuula muuje. Ddala. Lwe luli. Lwe nagenda nensulayo. Lwe yasooka okuzimpa lwe nasulayo lwe yasooka okumpa 5. Onnyonnyola wulira. Leka nkunnyonnyole. Ogwokubiri. No. Lwe yajja wano. Ne muwa lumonde n'amazzi. Oludondo jjukira. Tuvaayo eri mu bulooka. Okujja wano. Watusanga tunyumya. Lwaki toŋŋambako nti oba bampadde sente zino ngenda zitereka. Kati gwe biri bya kikazi. Toli mukazi. Onesiga oba ton. Abakazi bakulupanya.
fine onesiga siga naye ate biri byo bya kikazi mu nkwesiga naye munaye ensonga z'ekikazi ebimu tubisirikira. Mama Charles. Kiki Wegendereze. ate kukyaki Nera tandika okulondoola. Wolaga wonna ngenda kutandika kulinnya kagere. okunnondoola Kuba sente ezo kati zigenda kunnumya omutwe. Mitwalo 10 ng'ogisuza muno. sente z'omukazi Wegendereze Kawoyo mutuufu kino kyamubobba omutwe. omukazi Mazima emitwalo 10 nga mu nnyumba temusobola okusulamu 15,000. Onaamugamba busima zaaliza kyaliwe. Ngenda tandika nze okukulondoola. abantu bo basalawo okubba kati balina okwekaza bwekaza Ono yalowooza oba yeekazizza bwekaza omusajja agenda kunnondoola. omusajja ono bw'atandika okunnondoola Wuliriza agenda kuba zitidde ddiiro ya gwaliko nno nange kati natandika kukozesa bwongo n'amagezi bw'abadda bwawoza mbukumbe naye sente zange nno nzaagala ebya siriyasi nina omumulemerako naye nze ebyo ebyokunnondoola nina okukozesa amagezi gonna okulaba nti abantu bange bali nziramu baddamu nembajja ku ssente butaate ezisinga ku zino zaatudde ayinza okuddawo n'abazange okola kyeyo. kikyonjagaza ki Yangu. nzije maama nnyabo kyonna ekyali kituuseewo mu kaseera ko yamugamba ayitewo mu bwangu obutenkanika. Tulinde akatundu akanaabera akabirimu ekimu tusisinkana olundi. Kavudde mu Tamuzi Media Uganda wamu ne Vijay Isimake Uganda. Wakabaka mwenye Tamale Godfrey akume.